Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu akammonde akazungu, naddala ng'ogenda kukafumba ku kalya tugeze ng'ogenda kukafumba ku kyemisana, nyagadde tulabe enfumba gy'okafumba. Mu kutandika beera ng'okawaata bulungi nnyo nga bw'olaba, beera ng'okawaata bw'omala okukawaata bulungi nnyo beera ng'okooza bulungi nnyo. Obunene obeere ng'obusalamu makkati, n'oluvannyuma beera ng'osalaasala ebirungo ebigenda okugendamu. Tugenda kussaamu ebirungo bulungi nnyo, tugenda kasiika tukafumbe kabeere akammonde akawoomu. Teeka essefuliya ku kyoto, teekamu butto, kisinziira bungi bw'obummonde bw'ogenda okufumba. Kati butto bw'abeera akyamuse bulungi soosaamu obutungulu, teekamu obutungulu nga bw'olaba. Tugenda kufumba akammonde akazungu. Oba obutungulu oba omaze obuteekamu, teekamu entangawuuzi oteekemu ne galiki. Teekamu entangawuuzi oteekemu ne galiki n'otabule. Bw'omala okubiteekamu teekamu ennyaanya nga bw'olaba. Ebirungo ebyo birungi nnyo, bigenda kuwoomesa akammonde ako k'obeera oli mu kufumba. Tufumba akammonde ako k'osobola okulya ekyemisana ne kakuwoomera. Bw'omala obiteekamu ebyo beera ng'oteekamu obummonde bwaffe nga bw'olaba. Teekamu obummonde. Bw'omala obuteekamu beera nga obutabulemu. Esooka obukalange nga tutaddeemu mazzi nga just obukalangira mu birungo ebyo bye tusoose okuteekamu nga bw'olabye. Tandika okuteekamukko, tuteekemukko ku lweyiko, teekamu lweyiko mutonotono. Bw'omala okuteekamu lweyiko oteekemu ne ka asimati nako oteekamu katonotono. Birungi nnyo, bijja kuwoomesa akammonde ako okalye kakuwoomere. Tuteekemu ako bakayita kalweyiko tube, namuteekamu kamu kaba kamala. Sigala ng'obukyusa, beera ng'obutabulamu nga bw'olaba bwe ndi mu kukola kye nkola, nawe ky'oba okola. Ogenda kufuna akammonde akawoomu kagenda kukuwoomera bulungi nnyo nnyo nnyo. Kati akanzaali teekamu simba, oyo simba gwe tutaddemu naye mulungi nnyo muteeka mu kammonde. Sigala ng'obukalanga ng'obutabulamu, beera ng'obukalanga. Oteekemu oyo ayitibwa kaloti, teekamu ne ku kaloti naye mulungi nnyo. Oteekemu green pepper, oyo ayitibwa green pepper. Oyo ayitibwa kotimiru, obukoola nabwo beera ng'obuteekamu. Akammonde kabeere nga kawunya akawoowo akalungi ng'okalya. Bw'omala obiteekamu era sigala ng'okalanga, bikalange. Tosobola kuteekamu mazzi, sooka okalange. Onoze obulaba obummonde bwaffe bugenda kuba buwoomu nnyo singa onaba ofumbye bw'otyo nga bw'olabye. Bye nteekamu naye by'oba oteekamu. Nteekamu ku munnyo, ogwo munnyo tugutaddemu bulungi nnyo. Fuba okulaba ng'omunnyo ng'oba oguteekamu gubeere nga gunoga bulungi. Kati mu kammonde ako osobola okuteekamuko kasukaali akatini, suga akatinitini nga bw'olaba ng'obadde okasiise busiisi bw'otyo. Osobola okuteekamu kasukaali akatinitini. Bw'oba tokisobodde osobola okukireka, naye nga kasukaali ako kakulu nnyo osobola okukateekamuko ku bummonde obwo obuzungu bw'obeera osiise obusiisi bw'otyo. Kati nga bw'obulaba awo. Kati bw'omala beera ng'oteekamu ku mazzi, tugenda buteekamu amazzi butokote. Nkugambye tugenda kubulya nga tubulya nga bw'onaabulya tugeze ekyemisana, ekyeggulo, nga bw'ogenda okulya bwokka oba onywereko ekintu ky'onywereddeko. Kati teekamu amazzi g'olaba nti gano gajja kumala, obuleke butokote. Okitegedde? Beera ng'obubikkako buleke butokote naye fuba okulaba ng'omunnyo gunoga. Bwe butokota bujja kuba buyidde bulungi nnyo. Beera ng'obuggyako, teeka ku ssowaani, beera ng'owa abantu bo babeere nga balya ku kammonde ako akazungu akafumbe bwe katyo. Kagenda kuba kabawoomera nnyo mwenna banaaba bajja okukalyako. Akammonde kaffe bwe katyo bwe kafaananye, kagenda kukuwoomera bulungi nnyo. Beera ng'okafumba bw'otyo nga bw'olabye. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.